Maziwe emyaka 40 ndeese busingu bungi naye singa tekubadde nnyo kusiba mwoyo n'obutendeke bwe natendekwa obwabadde wateeka okubaawo akabi. Eno Uganda mpawo atalika wakati omukulu oyo nazirwanako era nga okusinzira ku bitintini byemutegeddeko ajjukirwa mu kuwamba ettundutundu erimu eya Buganda naddala side zeno ez'ekibuga yange kwembalese kubanga gyembadde mbadde ekibuga binabadde ngenze okulaba nga bwe wali nina zekiro ninsanze bakugwanya babatandise okumenya era nga mbagambye ebigenda mu maaso nga sinaba kutegeezebwa abantu abeesenza mu ntobazi. Kati Pastor Bugembe naye awuniikiridde neyenyamiranyo era n'asuubiza nti agenda kwogerako n'omukulembeze okulaba ng'ate obulyawo bana bonna wetwogera tebalina bambi wakudda. Osobola okwimagininga state eyo gwe eyali asuzeeko ebweru oba gwe yali asobola okuba akafaananyi anolaba nti ekyamazima okusula ebweru ate kintu kira. Kati nkuletedde awo wennyini Honorable Francis Zaake nga ono kyakoze ababaka abalya enguzi. Kati abagambye mpuuga bumukwatadde, abagambye amongo bumukwatadde bigambo bya Zaake kamukuwe abyeyogerere. Ababaka ba palamenti bebakutte nga bateberezebwa okubeera abalyake n'okubba ssente z'omusolo neŋŋamba singa Zaake nze gwe babadde bateebereza nga nze suspect, singa kati nzijudde ebinuubule, singa emisambagere gye nnaakafuna, singa n'essaa zino batya okundagako eri bannamawulire. Naye ndabye ababaka ba palamenti bo ab'NRM bava bulungi nnyo mu mmotoka eri very safe, tebalinako wadde handicap, tebalinako wadde ekintu kyonna ekiraga nti bano basuspect nga bw'omanyi nakyemalira ng'egyayisaamu basuspect. Gwayagala okusaabaza okuva ku Entebbe Airport tutambula n'abajjero Airport pickup banosa okupikinga ku ssaawe ne bakutwala mu bitundu by'eggwanga byonna byosobola okuba nga oba oyagala okuba nga otuuka mu. Kati Zaake ono agamba nti obuli bw'enguzi abukudde gye wabula mulina otandikira ddala waggulu ngenda mukongera maaso awo. Kati n'oyo golengera chairman wa NRM era nga naye ab'omu Lubigi abasenze offices tebasaliza. Offices ezo zimanyi bulungi era zibadde awo wobanga odda side z'ennaasana ku mukono ku mukono oguliko police abo badde osanga office za NRM kati chairman tebamutaliza naye office bagambye genda wulira nno wakaba ennaku. Ekizimbe kubaddeko office ya movement, kubaddeko hotero, nswadde nnyo nga chairman wa movement okola lino ewange nze naali badde mbuulira abantu nga bwe tubabembereza obulungi bwa gavumenti yaffe naye nabyo byange byonna babigoyeza biringa katogo. Naye bwe mbaga nti omulembe gw'osaze ku bintu byonna nga bindi muto mu myaka gye nnina. Osi ebizimbe Kaninga Kingdom Kampala wetudde yali Shimon okimanyi. Ewali Shimon awo. Ne bajja essomero ddamba naki ne Musigansimbi ne bamuwa. Musigansimbi owawa. Kingdom Kampala neetuula. Kingdom Kampala parliament n'egipangisa. Kati olwokuba parliament akasente akavaayo kanene order nezifuluma nti ekizimbe kya parliament tekiggwa. Kingdom Kampala esigalinga efuna ki? Sente. Mu kizimbe kya parliament kino ekipya kye baakola ne bakwata omuvubuka omu n'ennyondo n'abeera mu kizimbe omwo munda bulina kwabeera akoona. Abeera mwogo. Kati gwe buli ayitawo olowooza nti bazimba. Mulimu akoona. Ali omu. N'ennyondo. Emu. Lunch time bwetuuka n'agenda alya. N'akoona. Agenda kuwonera emyaka ngaaga. Ennyondo ejja kabira emyaka 2. Ne Kingdom Kampala ejja kuba ejja kuba eridde ssente za Munnayuganda trillioni eki. Kati weebuuze Kingdom Kampala gy'opangisa yeegula ssente mmeka? Nkuba kyakulabirako. Nze okujja mpangisa emmotoka yo Primo nti njivugemu self drive emyezi 3 njipangisa obukadde 3. Lwaki togula buguzi? Ate nga Primo empya egula $2.25. Aba tobaze. Si mutabala mba nyina kyendiko babubbi.
nimbabuuza abakulu ne bandagirira abakulidde operation ne bandagirira gye bali nentuukayo naye nabagamba ekibiragira bwe balina ne bafunye okwozyoko nti ate pulezidenti yayinza okuyimiriza ku ebyo oba okukyusaamu naye bo baje n'ekiragiro oba ani oba nikumenya bumenyi badde siina kirala kyakola okuako abamawulire b'ensange ekibiina bya pulezidenti okubabuuza babe nga bayamba ku nsonga eno akati naye mutaase obubi obwo bugenda okujja n'okubaawo okusosonkereza okwo lugenda okuvaamu ekizibu. ekizimbe kubaddeko ofisi ya I am a missionary. Tumanye okukola era tuba muntu naye twewuunya okukigenda mu maaso wano nolwekyo okusaba kwaffe tusaba Katonda afuga ensi n'eggulu, afuga ensi omusanvu n'eggulu omusanvu, alaga abakoze ekintu ekyo amaanyi. Maze emyaka 5 ne leero bagimenye n'ebiwandiiko tubadde tubireese. Maama yatwakula na single mom nga yatulabirira nga n'atulekera wano ewaka. Kati tubadde tulwanako tulabe nga bidda naye biganye, bintu byonna babimenye, bintu biri bweru, tetulina wakutandikira, tuli banaku. Bibi n'ebintu byaffe ebitwogerako nti twagulawo. Era nina wembijja we twali twabitereka kubanga maama waffe yatuleka nga tuli baana bato. Tetulina kyakukola naye tusaba ku buyambi bambi. Senga batufunidde we tubeera tisiko ne tukubawo ebipande naye tetulina kyakukola bambi mututaase. Mina shaitani rajim bisimillahi rahmani rahim alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuulawo akabaani ne nkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nga ntegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge babanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Ajimiti nga bwenyimidde olwaleero okumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 0752 87 15 15.